olunaku olw'eggulo twatandise okuyiga ebyokuyiga ebyo ekkanisa byatutegekera. Ebyokuyiga bino biri mu nsi yonna, era njagala okutegeeza gwe ndaba naawe ali wano nti oli weegasse ku bantu mu nsi yonna okuyiga ebyokuyiga eby'amaanyi. Era eno y'enkola ey'ekkanisa. Kino kye kiseera ekkanisa kye yateekateeka mu mwezi guno ogwokubiri nga gusemberera okuggwako. Abantu ba Katonda mu nsi yonna, ne bw'ogenda ku kalenda y'ekkanisa ya Seventh Adventist, mu nsi yonna tuli mu kiseera kya kweza bujja mu byobuwanika, okwekubiriza obulamu obw'ebyobuwanika tubeere nga tubutambuliramu, kubanga Katonda ye muwanika asooka. Era kye tuba tubeera mu kitongole ky'ebyobuwanika nga tulaga tuwera nti mu byonna Katonda yasooka. Katonda bw'abanga yasooka mu bulamu bw'obeera wanjawulo nnyo okuva ku bantu abalala. Era njagala bategeeza lwakuba nti abamu tebakyegendereza, naye omuntu asoosa Katonda abeera wanjawulo nnyo. Akawungeezi lwaleero kyenva njagala okugabana nammwe ekyokuyiga ekiri mu nteekateeka ey'ekkanisa. Omutwe gwe tugenda okutunuulira gugamba nti yafuna omukisa gwe yali ayayanira. Yafuna omukisa gwe yali ayayanira. Waliwo naawe mu nsi muno oyinza okuba nga waliwo omukisa gw'oyayanira. Buli lwe bukya ebintu bye tusooka okulowoozaako byebyo ebinaaba mu bulamu bwo nga bye bisinga obulungi, nga gwe mukisa. Ate bw'oba nga otegeera Katonda, era Katonda ewa Katonda gy'oddukira n'akuwa omukisa. Kati omukisa ogwo bw'obanga oguyayanira, njagala kubaleetera ekyokuyiga kino nga kikwata ku musajja eyaliko omuto n'abeera omuvubuka n'akula n'akaddiwa, naye ekiseera kyatuuka n'afuna omukisa gwe yali ayayanira. Lwaki Bayibuli eyogera ku mukisa guno? Ekigambo kino kye tusomye mu kitabo kya Lubereberye essula eya 25 olunyiriri olwa 23. Bw'oba tonnabasoma lunyiriri lwa 23 osoma ebigambo ebikwata ku mukazi omu n'ebba. Kambi basomere mulabe. Ntandikira ku lunyiriri lwa 21. Olunyiriri lwa 21 lugamba nti bano be baana ba Isaaka omwana wa Ibulayimu. Isaaka yali awezezza emyaka 4 bwe yawasa Lebeka omwana wa Besweri Omusuuli ow'e Padanalaamu. Labani ye yali mwannyina Lebeka. Isaaka ne yeegayirira Mukama mukazi we kubanga yali mugumba. Njagala kubanjulira omukazi eyali omugumba Bayibuli gweyogerako nga naye alina bba. Ebigambo by'obugumba bino bitera okuleetera amaka okunyeenya, era njagala bategeeza na bano banyenyezebwa. Kyova olaba ekyandikwa kigamba nti Isaaka ne yeegayirira Mukama. Yamwegayirira. Ekintu eky'okwegayirira, ogenda okwegayirira nga waliwo w'otuuse ng'onyigirizibwa okutuuka wansi nogamba Mukama, sebo, maama, muganda wange, mukulu wange, nsaasira. Isaaka mukazi we yali mugumba, yamuwasa alina emyaka 4, naye we yazaalira abaana abaasooka yalina emyaka 6. Ekitegeeza yamala emyaka 20 ng'ali ne mukyala we tamulaba mu mwana. Isaaka yali azaaliddwa omusajja ayitibwa Ibulayimu. Ibulayimu naye yamala emyaka mingi egiwezereza ddala nga kumpi 10 nga tannaba kulaba mwana. Ibulayimu kitegeeza olwo olulyo terwazaalirangawo okutuusa Mukama lwe yayingirangawo. Naye kati mbategeeze naffe abazaala amangu Katonda yatusobozesa. Ibulayimu ne Isaaka bino byaliwo nga waliwo ebigambo bye tulina okufuna olwaleero mu stewardship, mu weekend ya stewardship. Olunyiriri luno olwa 21 lugamba nti Isaaka ne yeegayirira Mukama mukazi we kubanga yali mugumba. Mukama n'awulira okwegayirira kwe, ne Lebeka mukazi we n'aba olubuto. Bwe yasaba nga yeegayirira, Lebeka n'aba ki? Olubuto.
olwabirimu ebbiri lugamba nti abaana ne bawakanira munda bw'oba okisomye mu Lungereza kigamba nti the children struggled together within her. The children struggled together within her. Bawakanira munda omwo nga bawakana. Can you imagine abaana babiri ne bawakana? Kwekuba ekifaananyi bali mu ddubi ery'olubuto ne batandika okuwakana. Emboozi y'okuwakana Bayibuli tegijjaayo, naye tugamba bugambi bawakanira munda. Bwe bamala okuwakanira munda, Lebeka n'ayogera nti bwe kiri bwe kityo kyenva mbeera omulamu kiki? Yali ayagala kufa. Ekitegeeza kye baakola mu lubuto lwe kyali kimuluma nnyo nga n'obulamu bwalaba bugenda. Obulamu bwe bugendera ki? Abaana babiri bali mu kuwakanira mu lubuto lwe. Ekyavaamu n'agenda okubuuza Mukama. Obulamu bwo bwe buba nga bulina ebibunyiga, obulamu bwe buba nga bulina ebibutuuseeko nga bugenda, ng'ekimu ku birowoozo by'olina gwe muntu wa Katonda ogamba nti lwaki mbeera omulamu? Lebeka kye yakola yagamba nti kaŋŋende eri Mukama. Mirundi emeka gy'ogenda eri Mukama nga onyigiriziddwa? Abantu batambula bwe bati ne batambula nga banoonya. Bwe mbadde nzija wano ne nteekako rediyo njiguddeko bugwi nga rediyo eriko byakusaba, ne mpulira nga abantu basabira omukazi, ng'omukazi akaaba nabana abasaba nga bagamba genda muveeko, bamalayika abalungi mujje wano mumusimulule. Nange nkusimulula, kakati ngenda kutwala obuyinza, ngenda kusimulula. Kakati abantu banoonya Mukama nga bamunoonyeza mu bantu, olusi ne beerabira ne Katonda ne batunulira abantu. Negomba nnyo abantu abatatunulira nze nga Kyeyune naye ne batunulira Mukama newankubadde nga bazze wa Kyeyune okubasabira. Kirungi nnyo okutunulira Mukama. Lebeka yatunulira Mukama, naye kyewuunyisa bwe yagenda okwebuuza Mukama, olunyolo lwa 3 tusomera lugamba nti Mukama n'amugamba nti amawanga 2 gali mu lubuto lwo, n'ebika ebibiri biryawukana n'okuva mu byenda byo, n'eggwanga erimu linaasiŋŋanga eggwanga eddala amaanyi, n'omukulu anaaweerezanga omuto. Katonda ayogera ebigambo bino n'abigamba omukazi eyali ayagala obulamu bwe buggwewo. Ndowooza ebigambo bino bw'oba obiwulidde gwe ng'olina abaana 2 mu lubuto lwo, n'owulira Katonda nga yakugamba, kubanga ogenza okumwebuuzaako, Katonda n'akugamba nti nkubuulire amawanga ku lubuto lwo mulimu amawanga aga. Ekitegeeza otegereddewo nti abaana baki? Balenzi. Otyo era n'ebika ebibiri biryawukana n'okuva mu byenda byo, nti amawanga 2 ebika 2 bigenda kwawukana. They are going to be disjointed okuva mu byenda. Ebyenda bya Lebeka byafuna obuzibu nga mwe mwayawukanira amawanga 2. Bw'owulira ebigambo bino nga bw'ogenda kuzaala abaana 2 ku 2 onaayagala kaani? Onaayagala kaani? Lebeka yafuna obuzibu. Gamba tegeezi mu sociology, mu mbeera z'abantu, kino kyokka kiyinza okuleetera maama okutabuka omutwe, kubanga ayinza okubirowooza kakati amawanga 2 gali mu nze gagenda kwawukana. Buli limu ligenda kubeera ne kabaka, buli limu ligenda kubeera n'abakungu, naye nga tebagattagana. Kyeraliikiriza omuntu nekimuleetera ne pressure. Naye teyakoma okukyukkakuka, n'agamba n'eggwanga erimu linaasiŋŋanga eggwanga eddala amaanyi. Tegeeza azaala omunafu n'omuki n'owamaanyi. Naye nayongerako nakino nti n'omukulu anaaweerezanga omuto. Ekyo ate kizibu. Gamba bulire bw'obeera maama oba omuzadde bataata, Katonda yennyini amanyi byonna nga yasooka mu bulamu bwo, n'akugamba nti omukulu agenda kuweerezanga omuto. Ekyo kikumalamu
nogamba nyabula nze ndi muntu buntu kyembadde njagala omukulu bwabanga kale yaba aweerezebwa omuto naye kati Katonda obikyusiza kale tunatambulirawo. Bassebo ne banyabo, bino bya Katonda n'ebirimu ensigo n'obulamu obw'ebyobuwanika. Abazaalibwa ababiri abo ye Yakobo ne Esawu. Bw'osoma ennyiriri eziddako zikulaga engeri gye baazaalibwa, nti omuto eyali asembayo yajja nga akutte ku kigere kyono asoose, kyeyakwatira ddala bw'ati. Bafuluma n'oli asooka afuluma n'oli ayingirawo. Kakati mu mbeera ey'okuzaala bw'oza ossayo omukono, ekyo nakyo kizibu, naye mu maaso ga Katonda tewali kirema. Yazaala. Gwe tusomako olwaleero eyafuna omukisa gwe yali ayayanira yali Yakobo. Era Yakobo ye muto ku Esawu. Esawu yali yazaalibwa musajja atunga ye mumyufu nnyo ng'alina n'enviiri yazimera ng'akyali mu lubuto omubiri gwonna. Oyinza okulowooza nti ye Lebeka yazaala kisolo, ate Yakobo n'abeera musajja ali awo wakatikati naye nga ye talina nviiri yenna, zaali ku mutwe kwokka. Bw'ofuna ekintu kye wali weegomba, owulira ng'essanyu likuyitiriddeko mu mutima, mazima ddala tewali ssanyu liyinza kusinga ssanyu ery'okuvuunuka ekikemo oba obunafu obwali bukuwangudde mu bulamu bwo okumala emyaka emingi. Yakobo mu bulamu bwe yalina ekintu kye yali ayayanira nga yeegomba okulaba nga kituukira, kubanga nyina yali ekimutegeeza. Omwoyo gwa Yakobo gwali gwegomba nnyo mukisa gw'obuzaale. Mujjukire nga bwe mbategeezezza nti Katonda yagamba Lebeka nti omwana omukulu omuto yagenda okufuga omukulu. Omukisa guno gwa buzaale yagwagala nnyo n'okufuuka omusika w'ebisuubizo bya Ibulayimu, era nga gwagala Katonda afuuke ezzadde lye ng'omusenyu. Yakobo ebigambo bino yabiwulira kubanga byali bitambulira mu birowoozo by'abazadde be nga babimuwa. Kyokka ekikula kye eky'obulimba era ekyenkwe kyali kyalemesa okutuukirira kw'ekisuubizo kya Katonda kye yali amusobeza. Nnyina Lebeka yamugamba nga Katonda bwe yali amugambye mu Lubereberye essula 25:23 nti omukulu anaaweerezanga omuto. Yakobo yali yeetaaga okumeggana ne Katonda n'okulaba obulamu obujja okusobola okufuna omukisa gwa Katonda. Abooluganda abandaba nammwe abali wano, temulina bunafu mu bulamu bwammwe obuyinza okulemesa ebisuubizo bya Katonda okutuukirira gye muli? Nti mu bulamu bwange mulimu obunafu nga Yakobo bwe yalina obunafu bwe obwalemesa emikisa gino okutuukirira amangu. Olw'okulwawo kwa omukisa guno okutuukirira, Yakobo naye kyeyava ayiiya. Njagala tutunulire bulijjo twetaaga okuyiga okuva mu byafaayo by'Abayisirayiri. Balina ebisuubizo ebirungi bingi okuva eri Mukama, naye obutaba nakukkiriza na kwesiga Katonda. Ebisuubizo bya Katonda gye bali kyaleetera Isirayiri okusubwa egimu ku mikisa Katonda gye yali abategekedde. Abooluganda ababiri bano balina ebiruubirirwa bya njawulo nga biviira ddala mu lubuto. Yakobo yalina ekiruubirirwa kye ne Esawu yalina ekiruubirirwa kye. Yakobo ye yali wanjawulo ku muganda we. Ekintu kye yali yeegomba ennyo Yakobo kwe kufuuka jjajja w'abantu abalonde era ow'Amasiya eyasuubizibwa nga Katonda bwe yagenderera nga tannazaalibwa, era abeera omukisa okufaanana ne jjajjaawe Ibulayimu. Nga bwe mbategeezezza nti omukisa guno Yakobo yagumanya ng'agumanyira ku maama we, kubanga bamaama babeera nnyo n'akakwate n'abaana baabwe abalenzi. Kino nkirabye nnyo nnyini okutuusa we nakiraba ne mu nnyumba yange. Omwana omulenzi namugamba nti kati omaze okusoma, njagala ogende otandike okupangisa, va wano. Bwe namugamba teyanyega, n'agenda akibulira nnyina nga bali mu ffumbiro.
yakimubulira akaaba nagamba kati taata ngoba wano alabika tanjagala. Kati nnyina naye najja naŋŋamba nti waayo omwana omugobye. Kolo nemanya nti abaana abalenzi baagala nnyo bakolagana ne bamaama baabwe. Nze nali mulaga ku buli akisajja ye n'akaaba naye era luliba lumu ajja genda naye Yakobo naye yafuna omukisa n'abeera ne nnyina n'amutegeeza ebigambo ebyali bimukwatako n'omukisa gwe. Era kino yali akyegomba nnyo afuke jjajja wa Isirayiri muye muveemu Masiya. Ekyo yakyagala kubanga yali akimanyi wadde nga yalina obunafu mu mpisa ze yeegomba okukyusa empisa ze so nga Esawu yali mwononefu era nga tafaayo ku bintu bya mwoyo. Bw'osoma ekitabo kya Babulooni essula 12:16 Esawu teyafaayo nnyo ku bya mwoyo naye nga Yakobo afaayo. Ellen G. White baba wandika ku nsonga eno agamba nti Yakobo yali ayize okuva ku nnyina amawulire ag'obwakatonda nti obusika bwali ku ye era n'ajjula okwagala okutayogerekeka olw'enkizo gye yali agenda okufuna okuva mu bubwo. Tebwali bugagga bwa kitaawe nti bwe yali yeegomba, no. Obusika obw'omwoyo kyekintu kye yali yeegomba ennyo. Mu bulamu bwaffe naffe waliwo ebintu bye tuyinza okuba nga tutunuulira nga twagala okwegomba naye nga tetwegombangako obusika bwa mwoyo. Mu wiikendi ebyokusaba twagala nnyo era Katonda ayagala abantu ba Katonda bafune okwegomba ebintu eby'omwoyo, obusika obw'omwoyo. Kitalo nnyo nti obusika obw'ebyomwoyo tubulaba nga buli mu maaso naye ng'ate kiri wano kuffe kituliraanye byebintu ebitutewaanya mu nsi muno. Kati ne tutandika okumegana n'ebyo ne tulwangana nabyo ebyomwoyo ne tubisindika eri. Kyova olaba nga n'abantu abamu Katonda bamwerabira. Abantu bava Katonda ne bagenda batuula gye batudde ne batambulira gye batambulidde nga Katonda tebakyamulowoozaako so nga lumu baali batambula ne Katonda. Ellen G. White bw'atyo bw'atutegeeza. Yakobo yeegomba nnyo obusika obw'ebyomwoyo. Okuwulirizaganya ne Katonda nga Ibulayimu omutuukirivu bye yakola okuwayo saddaaka y'okutangirirwa amaka ge okubeera jjajja w'eggwanga eddonde era wa Masiya eyasuubizibwa ko n'okusikira obugagga obutavunda obuli mu mukisa gw'endagaano. Muno mwe mwali enkizo era n'ebitiibwa ebyakuuma omuliro mu ye n'okwegomba kwe okusinga obungi. Ebirowoozo bya Yakobo byali birengera n'okutuuka ku biseera eby'omu maaso era nga binoonya okukwata emikisa gyabwo egitalabika. Ellen G. White bw'atuyigiriza mu katabo akayitibwa Patriarchs and Prophets page 178. Olw'okuba yali yeegomba okufuna omukisa ogw'obusika yatuuka n'okugezaako okugubba kubanga yali ayagala nnyo okugufuna. Yalimba kitaawe Isaaka mu bugenderevu ng'akozesa n'erinnya lya Mukama mu bukyamu kubanga yali ayagala omukisa nga tagufuddeeyo ku muwendo ogukirimu. Naawe oyayanira emikisa gya Mukama Katonda. Yakobo yayanira emikisa gye n'ekiro kyakulabirako gye tuli okuva ku Yakobo. Yakobo yayayanira nnyo emikisa gya Katonda. Njagala kukubiriza omwana wa Katonda yayanira nnyo emikisa gya Katonda. Osobola okuyayanira bino ebya ku nsi naye emikisa gya Katonda giyayanire. Kyewuunyisa okubeera n'omwana omuto awaka n'omubuuza mwana gwe oyagala kubeera ki mu maaso, n'akugamba nti njagala kubeera musawo. N'omubuuza lwaki oyagala kubeera musawo, n'agamba njagala kubeera musawo nange nzijanjaba abantu nga Yesu bwe yabajjanjaba. Oyo tomuvangako kubanga ye alabira ddala nti Yesu yali ajjanjaba abantu naye yagala akole ki? Ajjanjaba abantu. Waliwo n'ebintu ebyangu ennyo abaana bye batuyisaamu. Mwana n'omugamba nti munnayo oyagala kubeera ki? Nakugamba njagala kubeera musumba. Abazadde abamu kye bakoze ne basekerera abaana baabwe ng'olabye ennaku.
kambategeeze obulamu bwaffe bugenze ne bunaabuuka nnyo ne bulekera okwegomba emikisa gya Katonda, ekintu ekitali kituufu, naye nga ensi eno kambategeeze yeetaaga Katonda. Tekinologi ono omusajja ono yamutaddemu ekigambo oba yayinza okukijjamu mujja kugumiikiriza mukyuse machine. Olubereberye Osula ya 27 Isaaka n'agamba omwana we nti kiki ekikugulabisiza amangu bwe kityo mwana wange? N'ayogera nti kubanga Mukama Katonda wo ambedde. Ebigambo bino Isaaka kitaawe wa Yakobo abimubuuza, kubanga ebigambo ebyasooka okubeerawo bye bino nti lumu Rebeka yawulira Isaaka ng'agamba mukwano gwe omwana waabwe Esau ti mwana wange njagala kulya ku nnyama kaakati, genda oyiga ennyama njirye, njagala bwemala okugirya nkusabira omukisa. Jjukira Yakobo ne nnyina baali banoonya omukisa, bwe banoonya omukisa guno okutuukirira Katonda yalina we yaguteeka, ne bagamba nti kaakati katugutwale n'amaanyi. Na Rebeka n'ayita omwana we Yakobo n'amugamba nti jangu mwana wange, jangu kitaawo ayagala kulya nnyama, agitumye mukulu wo agenze, naye njagala guno omukisa gwoba ogutwala. Maama n'akola atya? N'agamba kakati newankubadde goli omulususulo tekuli nviiri, kati genda mu kisibo jjayo endiga gitte tugifumbe wano mangu, kati bwe najja ogitwaleyo omugambe omwana wange, mugambe gamba taata ndeese nyama. Maama taata bw'anankwatako newankubadde muzibe w'amaaso nawulira nga olususu lwange lugonda ate nga mukulu wange luliko enviiri, namugamba nedda, kati ogenda kwesiba eddiba ly'endiga wenna ku mikono gyo ne ku bigere. Era bwe kyali musajja wattu n'ayita omwana nga ntwalidde enva, namugamba nti jangu. Naye gwe Yakobo, eddoboozi nga lya Yakobo agamba kyava atumutuusa ku kino olunyolwa olwabiri mu Sula ya 27 n'agamba kiki ekikugulabisizza amangu? N'ayogera nti kubanga Mukama Katonda wo ambedde. Yakobo yakozesa ebigambo bino kubanga yali alina kyayagala, yali ayayanira omukisa agufune, n'akozesa obukodyo bwonna n'okwerimba neyerimba nnyina nga bwe yamugamba. Era Isaaka olwokubanga musajja yali musajja nga yeekaliddiidde ayagala akusaba emikisa, n'alyoka agamba kale mwana wange empandye, n'alya. Bwe yamala okulya n'amundugulako emikisa ng'agimukunkumulako mukiyita mu kusaba, omwana wange gwe ogenda okubeera omufuzi, gwe ogenda okubeera kino, byonna byonna ebirungi n'abyogera ku Yakobo. Yakobo bw'atyo yafuna omukisa gw'obusika okuva eri kitaawe, naye so si kuva eri Katonda. Abooluganda, tetusobola kubba mukisa gwa Katonda wadde ogugufuna mu lukujjukujju. Abamu ku ffe mu maaso ga Katonda twagala kubeera bakujjukujju, era ebintu bingi nnyo bye tukola mu maaso ga Katonda mu bukujjukujju. Ne bwe tuba tuzze wano mu church abamu bajja mu ngeri ya lukujjukujju, ne bwe tuba tulina bye tukola oba tuwaayo birabo tubiwaayo mu ngeri ya lukujjukujju.
nze sagala kuwerayo mu bbaasa, nze njagala kuteeka buteesi mu kibbo oba mu nsawo. Lwaki oteeka obuteesi mu nsawo ng'ate okimanyi n'ekkanisa yakuyigiriza nti okozesa bbaasa? Toyagala Katonda, manya toyagala ggwanika lirabe. Kyosuulamu obusuuzi ddala kituufu. Byewandiika ku bbaluwa bituufu, mamanya ku bbaasa bituufu. Byobala byennyini biba bituufu. Ekituufu kye kino nti abantu abamu tubasanze ne bagamba nti munayinze simanyi kubala kitundu kya 10 naye ofaayo emirundi emeka okukibuuza. Mu kanisa waliwo abayinza okuddamu ebibuuzo byo bangi, okuva ku musumba, abakadde, kyeŋŋamba bonna baba nga bakimanyi. Tetuyinza kufuna mikisa gifaanana bwe gityo mu lukujjukujju. Esawo mukulu we yamutiisatiisa okumutta era n'adduka okutaasa obulamu bwe, wadde nga yalina obunafu mu mpisa. Katonda yamwagala. Bwe yali adduka, Katonda yamulabikira mu kirooto nga yeebase mu ttale ng'akozesa ejjinja ng'omutto ogwezizika. N'aloota ekirooto, ono Yakobo. Kubanga omukisa guno bwe yamala okugufuna eri Isaaka n'akomawo n'aleeta ennyama eri kitaawe. Isaaka n'awulira eddoboozi lya Esawo, agenda mukwatako ndala Esawo, n'awuuta enva, n'amusabira omukisa ogw'okubeera omusajja agenda okubeera emmomboze mu nsi yonna nga talina waatuula. Esawo n'anyiiga nnyo, kubanga ekigambo kyava eri Isaaka nga kimugamba nti munayo omuntu owo abadde wano ne musabira emikisa gyonna era girabika ng'egiweddewo. Esawu n'abuuza nti taata tewali gusigaddewo? N'agamba jangu nkuwa ogusigaddewo, kati nkuteekako omukisa, ogenda kubeera momboze, ogenda kutambula ensi eno yonna yonna nga tolina wootuula. Ogwo nagwo mukisa, naye gwali mukisa. Era abasomi ba Bayibuli naawe bonaaba onoonyereza, Esawu yafuna ogwo, gwali mukisa gwe, gwali mukisa gwe. Naye Yakobo bwe yali ngadduka, Esawu ng'anyiize ayagala okumutta, Yakobo n'adduka emisinde, era nnyina yamugamba dduka, yita wano, oti kirira, yambuka, genda yite mu lusenyi, genda waffe eri gye nava, ewa mwannyinaze gy'oba ogenda epanalalamu. Musajja ati mu kutambula n'akoowa neebaka, n'addira ejjinja n'alifuula piro. Mu kubeera piro, Mukama n'amuloosa ekirooto. Mu kirooto ekyo yalaba eddaala eggwanvu ennyo nga liva ku nsi nga likwata ku ggulu, naye ng'eddaala eryo kuliko bamalayika abatambulirako, batambula bambuka ne bakka, bambuka ne bakka. Laba mu kiseera ekyo Katonda yayimirira waggulu eddaala n'ayogera nti, ng'agamba Yakobo nti nze Mukama Katonda wa Ibulayimu jjajjaawo, era Katonda wa Isaaka. Jjukira Isaaka kitaawe gy'ali. Era ensi gy'ogalamiddeko ndigikuwa ggwe n'ezzadde lyo. Mutunulire omulenzi eyali afunye omukisa ng'agujja ku kitaawe. Omukisa gwa Katonda gwali tegunnaba kujja gy'ali. Katonda yalindako omukisa gwa Yakobo guli gwe yalangirira ku maama we, n'amugamba, n'agumuweera mu ddungu nga yeebase, n'amukakasa nti wano we weebase ensi eno ngenda gikuwa. Oyinza okubeera mu bulamu bwo nga tolangirirwangako nti olina omukisa, naye mu kiseera Katonda ye kyamanyi yennyini agenda kulangirira nti omukisa gwo namaze okugukuwa kaakati. Abantu ba Katonda tusaanye okwegomba ennyo ekiseera ekifaanana bwe kiti. Tusaanye okwegomba okukolagana ne Katonda, tusaanye okwegomba okuweereza Katonda, tusaanye okubeera abawanika abeesigwa eri Katonda, kubanga mu kubeera abawanika ne Katonda agenda kubeera mwesigwa. Ate obwesigwa bwa Katonda tebugwawo. Kye tuba tuyimba oluyimba ebiseera ebisinga nga tugamba nti bwesigwa bw'obungi, bwesigwa bw'obungi. Abaluyiya bamala okutegeera ebigambo ebifaanana nga bino ndi Katonda ye mwesigwa. Yakobo ye yafuna omukisa gwe yali ayaayaanira. Kyekyokuyiga kyakawungezi leero. Naawe ojja kufuna omukisa gwo gw'oyaayaanira naye nga guva wa Mukama.
tusaanye okunywerera ku Mukama waffe kubanga yatuwa omukisa. Katonda yagaziya okwagala kwe okunene n'ekisa kye eri Yakobo omuddusi mu kiseera we yali asinga okumwetaagira. Kitaffe nga Katonda wa kisa era atwagala nnyo, atwagala n'okwagala okutaligwawo wadde nga tuli kye tuli, era alina ekigendererwa ekirungi eri obulamu bwaffe. Mu kitabo kya Yeremiya sura ya 31 olunya olwokusatu yagamba nti weewaawo nkwagadde n'okwagala okutaligwawo. Kyenvudde nkuwalula n'ekisa. Ebyo bigambo bya Katonda eri nabbi Yeremiya, naye si yekka naye naffe. Amadaala ago amanyi naffe Ellen White we yalinga awandika mu katabo kayitibwa Christ Triumphant page 88 awandika n'agamba nti amadaala ago gaali gategeeza Kristo nga yeddaala lyokka erigatta omuntu ne Katonda. Oyo yekka yali asobola okuziba ekituli ekibi kyekyali kitaddewo wakati w'omuntu ne Katonda. Eddaala Yakobo lye yalaba manyinaffe Ellen White eyawandika akatabo kano Christ Triumphant yalaga nti eddaala eryo lyali liraga Yesu Kristo, kubanga Kristo yagatta ensi n'eggulu yekka. Tewali mu nsi mulala nga Luka bwe yawandika mu kitabo kya Bikola by'Abatume essula ey'okuna. Tewali linnya lyatuweebwa ddala okuggyako erinnya lya Yesu, mu lyo mwe tuyinza okulokokera. Tulokokera mu linnya lya Yesu Kristo. Era ye olwokubanga agatta eggulu n'ensi, kyeyava ava mu ggulu n'ajja n'azaalibwa ku nsi. Bw'azaalibwa ku nsi n'abeera kuno, n'abeera nga Yakobo bwe yali. Ekiseera ne kituuka bw'afa, bwe yazuukira n'abeerako kuno ennaku 40 ate n'ayambuka n'addayo mu ggulu. Eyo gyali kakati ali eyo ng'atuwolereza. Oyo tagatta nsi na ggulu. Kyova osaanye okumukkiriza, kyova osaanye okumweyuna, kyova osaanye okubeera omwesigwa nga ye, kyova osaanye okusaba Katonda omukisa gwo gw'oyaayaanira agukuwe. Katonda ajja gukuwa. Yakobo mu kudduka n'okugenda mu buwaŋŋanguse yakola obweyamo n'abukola eri Mukama ng'agamba ebigambo bino. Tubisoma mu Lubereberye essula ya 28 olunya olwabiri n'olwabiri okutuuka ku lwabiri mu ebbiri. Agamba nti Katonda bw'anaabanga awamu nange, era bw'anankuumiranga mu kkubo lino lye ŋŋendamu, era bw'anampanga emmere ey'okulya n'engoye ez'okwambala, n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange n'emirembe, Mukama n'alyoka abeera Katonda wange, n'ejjinja lino ly'ensimbi okuba empagi liriba ennyumba ya Katonda, era ku byonna by'anampanga siiremenga kukuwa gwe ekitundu eky'ekkumi. Kyewuunyisa nti omusajja ono Yakobo alangirira obweyamo bwe eri Katonda. Akimanyi nti ali mu lugendo agenda, awulidde ebigambo Katonda byamugambye nti nze Katonda wo, nze Katonda wa Ibulayimu jjajjaawo, nze Katonda wa Isaaka kitaawo akyali omulamu. Wano weewubase ensi eno kwoli nkikuwadde egenda kubeera yiyo. Naye kyava agamba nti neeyamye ngenda kuzimba wano yeekaalu. Mukama Katonda bw'anaantwala nankomyawo nenzirayo mu nnyumba ya kitange, kambabulire ekimu kyayongerako kigamba nti nja byonna by'anampanga siremenga kukuwa, by'onampanga siremenga kukuwa gwe ekitundu eky'ekkumi. Lwaki ayingizawo ekitundu eky'ekkumi Yakobo? Kubanga amaze okulaba ekisa kya Katonda. Omanyi okukomyawo eky'ekkumi bassebo ne bannyabo tetuyinza kukikomyawo newankubadde abamu bagamba mbu kusasula. Tukomyawo obukomya kitundu kya 10. Okukikomyawo tetuyinza kukikomyawo bulungi mu mazima nga tetutegedde kusaasira kwa Katonda. Okutuusa bwe tunaategeera nti Katonda musaasizi gye tuli, Katonda yatuwa, Katonda gwe tukola naye, Katonda yatumanya abalala tebatumanyi, Katonda yatusisinkana, Katonda yatusisinkana ffe nga tuli buli omu waali ye gwekka, Katonda yakusisinkana. Bw'omala okutegeera ekyo n'olyoka okugamba nti byonna byampadde siremenga kumuwa kitundu eky'ekkumi. Kitundu eky'ekkumi ekyo ekyali ekiseera ekyokulowooza kyokka eri Yakobo? Nedda.
ekitundu ky'ekumi baali bakimanya dda kyava dda. Yakobo ono mu bulamu bwe obw'okulwanagana n'okuyaayanira omukisa gwe kyekimu ku bintu ebyamuli mu bwongo era yayagala nnyo okukituukiriza. Mu kitabo Patriarchs and Prophets page 187 Ellen G. White agamba tusaana okusiima obulungi bwa Katonda si mu bigambo ebyebaza byokka wabula nga Yakobo nga tuwaayo ebirabo n'ebiweebwayo eri omutima omulimu gwa Katonda. Nga bwe tufuna emikisa gya Katonda buli kiseera bwe tutyo bwe tulina okuwaayo buli kiseera. Ndi buli kiseera tufuna emikisa gya Katonda buli lunaku era naffe buli lunaku tulina okuwaayo. Bwatyo Ellen G. White bwatugamba. Yakobo yafuna omukisa abadde yeegomba ng'ayita mu kusaba n'okwatula ebibi. Yakobo omukisa guno gwe yali ayanira yagufuna atya? Yagufuna ayatudde ebibi bye. Oluvannyuma lw'okumala emyaka nga 20 mu bwaŋŋangusi mu maka ga kojjaawe Labani, Yakobo yasalawo okudda eka. Kyova olaba n'abantu abagenda ne bava mu kanisa kyetaaga ekiseera ne kituuka ne bakomawo mu kanisa eka. Ye obulamu bwa Yakobo emyaka 20 yali mukozi nga tali waabwe. N'omuntu yenna ava mu kanisa bw'ava mu kanisa aba agenza etali waabwe. Amaka ge ye kanisa kubanga Katonda yateeka kanisa mu kunsi erera abantu eyita abantu bayingire ebalere ebateeketeeke olw'obulamu obugenda okujja kubanga ensi eno si yaffe. Kati gwe bwe weeyawula ku church n'ogenda kiba kitegeeza nti ogenze etali wammwe. Olina okusaba Katonda okomeweeka. You must come back home. Nze kyenvola mulaba mujja kubagamba era mujja kumpulira nnyo nga mbagamba nti sigenda kuva mu church. Ne balisalako omutwe bagusalireko mu church kubanga manyi Katonda agenda kuguzaako. Omanyi ebyo bwe tobimanyi weeraliikirira nnyo. Ne bakutemako omukono olwa Kristo bakuteme olumwe ofe naye nga muggwe olimu obukakafu nti luliba lumu Mukama agenda kuzaako omukono gwange. Olwo lugendo lw'okukkiriza. Yakobo yakomawo eka. Yali musajja mugagga ng'alina abakyala 2 n'abazaana n'ebintu yalina bingi. Muganda we mulongo bwe yawulira nti ali mu kubajja n'ajja okumusisinkana n'abakuumi be 400. Era Yakobo n'atya nnyo era n'anakuwala. Yakobo yali mu kubaddayo azirina ebyobugagga alina n'abakazi teyagenda na mukazi yakomawo n'abakazi 2. Singa Bayibuli etugamba omu kale naye tugamba 2 n'abazaana abalala abaali balina okumukolerako. Yakaaba amaziga mangi n'awaayo okusaba mu maaso ga Katonda. N'asaba mu bigambo bino nti nkwegayiridde mponya mu mukono gwa muganda wange mu mukono gwa Esawu kubanga mutya alimo okujja okunzita ne bannyabwe b'abaana baabwe. Mu bulamu mu biseera bino nga addayo eka yafuna ekimuziyiza kwali kutya. Naye newankubadde yatya yagenda ku maviivi n'agamba Mukama nti Mukama mponya mu mukono gw'omusajja ono. Si nze nzekka naye ne bakazi bange bano n'abaana baabwe kubanga agenda kututta. Wayise emyaka 20 afunye ebyobugagga bingi. Esawu naye gye yali akyusize obulamu. Ebyawandiikibwa tubisoma mu kitabo kya Ellen G. White ekigamba nti ekiyitibwa Thoughts from the Mount of Blessing page 144 kigamba nti Yakobo mu buzibu obw'amaanyi obw'obulamu bwe yakyuka n'asaba. Ekigambo okusaba twakitandikiddeko olw'eggulu. Ndowooza mulaba abasajja ab'amaanyi nabo baasaba. Naye gwe olina maanyi ki? Kyova nawe weetaaga okubeera omusabi. Era Yakobo yasaba. Mwannyinaffe agamba mu katabo kano nti Yakobo mu buzibu obw'amaanyi obw'obulamu bwe yakyuka n'asaba. Ekigendererwa kimu ekyamuwangula
kyekyajjula omutima gwe, yanoonya okukyuka mu mpisa ze. Kyeyali anoonya ekyamaanyi mu kusaba kuno, yali anoonya kukyusa mpisa ze, kubanga yali tayinza kugenda mu maaso ga Esawu ng'empisa ze tezikyuse. Naffe mu bulamu bwaffe obwoba obuwanika tetuyinza kugenda mu maaso ga Katonda ng'obulamu bwaffe tebukyuse. Yakobo kyakulabirako nnyo gye tuli, ng'ali ku mugga Yaboki. Yakobo yasalawo okusuula yekka ng'ali ne Katonda mu kusaba. Mujjukire kye twasomye nti Katonda yamusisinkana ng'ali yekka nga yeebase ng'adduka. Kakati yakomawo, Katonda n'amuwa omukisa era abeere yekka ne Katonda. Yayatula ebibi bye mu kukaaba kwe. Yali akaaba nnyo. Ekyokubiri, n'ameggana ne Katonda ekiro kyonna ng'asaba omukisa gwe yali yeegomba. Yafuna olutalo, yali akyasaba bw'ati, yagenda okuwulira omusajja ng'amukwata bwe bbu. Yakobo n'abaguka n'atandika okumeggana naye. Yakobo nali musajja mulwanyi, yalwanira mu lubuto lwa nnyina ate n'asangibwa ng'alwana ne Katonda. Balwana ekiro kyonna. Olw'okunywerera ku Yesu, olw'okukkiriza, yafuna omukisa gwe yali ayagala. Empisa ze zaakyusibwa, n'afuna erinnya eppya Isirayiri, ekitegeeza omulangira wa Katonda. Erinnya lye lyakyuka. Era ekiro ekyo Yakobo yawulira gwe yali alwana naye nga w'amaanyi nnyo. Gwe yali alwana naye n'amugamba nti ntaŋŋende, obudde bunaatera okukya. N'amugamba nti sigenda kutuusa ng'ompadde omukisa. Omanyi obulamu bwaffe buno kababuulire, tuyinza okulwanagana n'ensi, ne tutoba, ne tutuyana, ne tukaaba, naye nga mu kukaaba kwaffe temuli mu kigambo kya kugamba Katonda nti Mukama mpa omukisa. Naye mu lutalo lwe yaliko Yakobo ngali ne Katonda, yagamba Katonda nti nsaba ompa omukisa, sigenda kuta. Era kyava mubuuza nti erinnya lyo gwani? Nti nze Yakobo. N'agamba kati okuva ne leero erinnya lyo likyusiddwa, tokyali Yakobo, gwe Isirayiri, ekitegeeza omulangira wa Katonda. Luli erinnya lya Yakobo lyali litegeeza nti omubbi, kubanga erinnya Yakobo litegeeza mubbi. Kale Katonda kyava alikyusa n'agamba nti kati tokyali mubbi, naye oli mulangira wa Katonda. Kyova olaba abantu abajja eri Katonda, Katonda abakyusa. Abantu abamu ku ffe nga bw'otulaba si we twali tulina okubeera, naye okujjako okujja eri Yesu n'atukyusa. Amannya gano ndowooza nago twandibadde tugagenderera, naye olw'okuba ge gali mu National ID, twesigama ku kigambo kimu nti abawangula, nga bwe tusoma mu byawandiikibwa mu kubikulirwa, abaliwangula bagenda kuweebwa amannya mapya era gagenda kuwandikibwa ku bipande nga bo be basobola okugasoma bokka ng'abalala tebagasoma. Tugenda kufuna amannya amagya. Yakobo yafuna, naye yafunira kuki? Ng'asaba Mukama, ng'asaba Mukama amuggyeko ebibi, ng'asaba Mukama amuwe omukisa. Katusabe Katonda atuwe emikisa mu bulamu bwaffe obw'ensi. Olubereberye essula eya 32 olunyola 26 tuka ku lwa 3 n'ayogera nti nta, kubanga emambya esala, n'ayogera nti sijja kukuta wabula ng'ompadde omukisa. N'amugamba erinnya lyo gwani? N'ayogera nti Yakobo. N'ayogera nti erinnya lyo terikyayitibwa Yakobo wabula Isirayiri, kubanga owakanye ne Katonda era n'abantu era osinze. Yakobo yasinga. Yakobo n'amubuuza n'ayogera nti nkwegayiridde mbuulira erinnya lyo. N'ayogera nti kiki ekikumbuuzisa erinnya lyange? N'amuweera eyo omukisa. Mu kifo ky'okumugamba erinnya lye yamuwa obumukisa. Abamu baagala okutegeera amannya ga Katonda ne batayagala kumanya ngeri gye bafuna mukisa gya Katonda. Omanyi oyinza okutandika okweraga ennyo n'otandika okubibuulira ebigambo ebya Bayibuli ennyo n'obuulira naye nga tonnaba kusaba mukisa gwa Katonda. Ye Katonda mugezi, bw'omubuuza amannya akulaga nti tewandimubuuziza mannya ge, kubanga n'okugoogera togasobola
wabula olina kufuna mikisa gye weetaaga mu nsi muno. Katonda tumwetaagako mikisa so si mannya ge. Haleluya. Fe amanya ga Katonda gye gali gamanyiddwa, naye kye tutannaba kufuna gwe mukisa gwa Katonda. Yakobo butafaanana mukulu we Esawu, teyeegomba mukisa gwa kuzaala baana. Teyeegomba kubeera na bakyala, no. Teyeegomba baweereza oba bazaana oba ente oba endiga n'embuzi oba ettaka. Kubanga Esawu naye bino ebintu yali abirina, newankubadde yali mubi. Yakobo yasalawo okukulembeza Katonda n'aleka ebintu ebirala bimwongerweko. Matayo nga bwe tumusoma mu kitabo kya Matayo 6:33 lugamba naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna biri bikola ki? Bibirongerwako. Ye Yakobo ekyo kyeyategeera, naffe twetaaga okutegeera ensonga efaanana bwetyo. Isaaka bwe yafa, Yakobo yenna nga mumativu n'emikisa egy'omwoyo egy'obusika, yalekera mukulu we obusika bw'obugagga bwa kitaawe. Obusika bwokka Esawu bwe yali anoonya oba bwe yali atwala ng'ekikulu. Omumanyi naffe Ellen White bw'atugamba Patriarchs and Prophets, Yakobo teyakwata ku bugagga bwa kitaawe kubanga ye Yakobo yali amaze okufuna omukisa okuva eri Katonda. Mumanyi nti naffe abamu ku ffe tulwanira obusika, tulwanira ebyobujjajja, tulwanira ebyamaka g'ewaffe, ne tugenda naffe ne twetaba mu ntalo ezigenda mu maaso mu nsi muno. Ekirungi kye tumanyi kaakati, andaba naawe ampuliriza naawe ali wano, nti ensi yonna buli famire kumpi kasa abakulu baba nga baafa, abaana b'ennyumba eyo bali mu ntalo wonna. Bw'ogenda mu kooti, bw'ogenda wa administrator general, bw'ogenda ku poliisi, bw'ogenda mu balooya, tewali looya atalina musango gwagenda kuwoza nga gwa famire. Teri. Kijja lwaki? Abantu tulwanira ebintu by'abakadde baffe ne tutalwanira mikisa gya Mukama. Kambabulire abantu ba Katonda, mulwanire emikisa gya Mukama. Bino bye mulwanira eby'ensi eno bigenda kuggwaawo, bibatwala ne mu makooti. Ate kyewuunyisa mu kooti gye tulaga bano betubeera mu maaso gaabwe nabo bali eyo balwana n'ebyabwe. Kiringa ogenda ku poliisi n'otwalayo omusango gwa famire, ate omwami yankubye, ate nange nga ne bwa poliisi gw'oyimiridde maaso naye yakubye omukazi we. Ndowooza mulaba round of confusion. Naye bwe tusaba emikisa gya Katonda, Mukama atuwa emikisa gye. Haleluya. Era tugirwanirire. Esawu ye yatwala obusika bwa kitaawe, Yakobo yatwala obusika bwa Katonda. Neegomba nnyo embeera efaanana bwetyo. Esawu yali yeegomba obusika obutaggwaawo nga bwe bulamu obutaggwaawo. Yakobo yali yeegomba obusika obutaggwaawo era bwe bulamu obutaggwaawo. Era okusobola okubufuna yalina okusaba okukyuka mu mpisa ze. Mu mikisa ki gwe gye weegomba muganda wange ne mwannyinaze? Oyinza okwegomba omukisa ogw'okusonyibwa ebibi n'okudda obujja mu maaso ga Katonda. Yakobo bwe yakola, era tugambe Katonda nga Yakobo nti sijja kukutta wabula ng'ompadde omukisa. Akawungeezi kolwa leero Yakobo bw'ati bwe yayogera, sigenda kutta okuggyako ng'ompadde omukisa. Mameka ani agamba nti nange njagala mbeere ne Katonda nneme kumuvaako nga tannaba kumpa mukisa? Bameka bagamba bati? Nze nange mwegomba, era akawungeezi kano njagala otwale omukisa guno mu kusaba kuno kwe ngenda okukola okuwaayo. Ngenda kusabira nange nga neesabira Mukama ampe omukisa gwe neetaaga ogw'okuyita mu nsi muno, naye nga gugenda kuntuusa mu bulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo y'ensonga. Mu bino bye twogedde ku Yakobo teyasaba kintu kikwata ku nsi eno, no. Ye yagala kufuna mikisa bajjajjaabe ba Yakobo, Ibulayimu n'emikisa gya Isaaka egyali egy'okufuuka jjajja w'abakkiriza, nga ne mu lulyo olwo lwa Yakobo
alengeramu okuzaalibwa kwa Masiya nga ye Mukama waffe Yesu Kristo. Era njagala okubategeeza nti Yesu yazaalibwa mu kika kya Yuda, nga Yuda yali omu ku batabani ba Yakobo. Omukisa guno Yakobo gwe yafuna njagala nnyo nange ngufune, nti munze mubeeremu Kristo, munze mubeeremu obwesigwa, munze mubeeremu okuyaayaanira ennyo ebikwata ku bulamu obutagwawo okusinga ebyokunsi kuno. Kubanga ebyokunsi kuno oyinza okubyagala naye webifuna bwoti ne bikuyita mu ngalo ne babikutwalako ne bikuyitirira nako, okimanyi tibiyinza okuyitirirako. Siyinza kwerabira emikisa Katonda gy'awadde abantu ne gibayitirirako. Bw'oba tonnagifuna egikuyitirirako teweeralikirira nnyo, Katonda akutegekedde obulamu obutagwawo. Gwe mukisa ogwo gwe njagala okusaba akawungezi kolwa leero, oyongere okwenyumiriza Mukama waffe Yesu Kristo, oyongere okuyaayaanira okukwatagana ne Katonda nga Yakobo bwe yayaandeyaana okukwatagana ne Katonda. Newankubadde yalina obubbi, naye era olaba Katonda yajja n'amukyusa erinnya ery'okumujja mu bubbi n'amufuula omulangira waani? Omulangira wa Katonda. Mpozi naawe wetaaga oyitibwa omulangira wa Katonda, omuzaana wa Katonda, omumbejja wa Katonda. Nga bw'osazeewo nsaba oyimirire tuweeyo oluyimba lwebagenda okututegeeza, bwe tunaamala tunaawaayo okusaba, kubanga akawungezi kolwaleero akudda ku bujja, akudda bujja. Tuyaayaanire ekyo ekisingira ddala okubeera ekyetaago kyaffe kyekyobulamu obwo obwesigwa, obulamu obw'okutambuliramu ne Katonda, okuwangulira mu Katonda n'okusikira obulamu obutagwawo. Katuyimbe oluyimba namba 122.
kano saba tuweyo okusaba nga bwe tugambye nti neewaayo gy'oli ddala kibeere kyakwewaayo. Gwe wenna alitambula naffe nsaba otwegatteko mu kusaba kuno. Okusaba kuno kwe kusaba okw'okudda obujja nga tulangirira mu bulamu bwaffe nti tetugenda kuta Katonda okuggyako ng'atuwadde omukisa, era omukisa ogwo gwe twetaaga. Era kambasabe fukamire tuweeyo okusaba okwo. Taata, obulungi bwo tebugwawo, osaasidde ensi eno n'okamala bumazzi. Ebikolobero ebiri mu nsi muno bimala bumazzi gwe Mukama okusaanyaawo ensi eno, naye olw'okubanga mulimu abaana bo abalina okugamba nti tetugenda kukuta okuggyako ng'otuwadde omukisa, kyovudde okwatiridde ensi eno ng'olindirira akaseera nga kano Mukama waffe k'otuwadde, era kokowadde bonna be tutambula nabo abali naffe ku mitimbagano wonna. Oyagala tudde bujja naye nga tukivaamu ffe bennyini okumalirira obutakuvaako okuggyako ng'otuwadde omukisa. Yakobo wamuwandiisa mu Bayibuli abeere ekyokulabirako, tumuggyeko ebyokuyiga ebyobulamu bwaffe bw'ebyobuwanika. Obulamu bwe yagamba nti nze sigenda kukola kintu kirala kyonna okuggyako okuzimba yeekaalu, ennyumba ya Mukama wano. Tweyanziza nnyo Mukama naffe kubanga otuwadde omukisa okuzimba yeekaalu ze tusabiramu. Mukama mwe tukusinziza na wano we tuli n'awalala wonna abaana bo gye bali nga bazimba. Yakobo yagamba nti bwe naazimba ne ku byonnampa byonna siremengako kukomyawo kitundu kya 10. Kubiriza buli mutima gwa muntu ategeere nti omukisa gwe gwafunye gulimu obuvunaanyizibwa obw'obwesigwa. Saba Mukama abaana bo tubeere beesigwa. Katonda waffe okole bukulamu bwaffe mu maka gaffe gye tubeera. Ebitunyigiriza bingi, buli maka gateekateeka okukola ebintu ebinene mu nsi muno, naye nsaba Mukama Katonda waffe ng'akawungezi kalali bwe tukalabye, tukizudde nti Yakobo yayagala okufuna omukisa mu ye muveemu Yesu Kristo ng'azaaliddwa mu lulyo lwe, era yafuna omukisa kubanga naawe Katonda wamulangirira nti nkuwadde omukisa. Katonda omulungi, twala omukisa gwo gubeere eri abaana bo bano bonna, guteeke mu buli maka, omukisa gubeere mu buli bizinesi, omukisa gwo gubeere mu bulamu bwa buli muntu, omukisa gwo ogw'obwesigwa gubeere mu ffe Abakristaayo, gubeere mu bantu bonna ab'ensi eno abategeera nti gwe Katonda, abakusoosa bonna. Mukama omukisa gwo gubeere gye bali. Twesiimye ekitaffe olw'ekkanisa eno erina enteekateeka enjawulo ey'okugaziya. Okugaziwa kulimu ebintu bingi, gwe kugaziya omulimu gwo nga bwe kukolebwa gwa mission. Mukama n'akabonero ak'okubeerawo okwo n'omukono gwo ogw'amaanyi kalabikire ku kuzimbibwa kwa wano. Kozesa abaana bo, kozesa abantu bo, kozesa ebintu byo, kozesa ensimbi zo, kozesa n'amaanyi go. Mukama okugaziwa kwa wano kubeerewo. Labirira abo bonna bonna abantu bo abagenda okuwaayo emirimu gyabwe gyonna gye bakola nga gigenda kuvaamu ezinaazimba. Emirimu egyo gyonna Mukama leka gibeere n'omukisa. Akawungezi kano n'akenkya n'obwinzengizi obunaddirira tufuniremu ebigambo ebikulu ebyokuyiga ebyokutegeerako gwe Katonda. Odabirize obulamu bwaffe, okwenenya kwaffe kukirizibwe, tukyusibwe, tutambule naawe, tuwangulire mu ggwe, era twefunire emikisa egiva mu ggwe, si leero lwokka naye n'emirembe gyonna okutuusa lwe tunaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Abaana bo bano batambuze n'emirembe okubazeeka, batuukeyo n'emirembe. Buli omu afuna omukisa okwogerako nti Katonda waffe ambedde, Katonda andeese, Katonda ampadde ekisa kye, Katonda kkiriza abantu be bakwogereko. Bwe tutyo bwe tusabye Mukama okuyita mu nnyala ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.